Media. Lukwago Martin omutuuze w'Ematuga yalangirirwa abanuupu nti abuze amaze neyanjula mu ofiisi ya Resident District Commissioner ow'e Kayunga. Era oluvanyuma RDC amutukwasiza wano ku CPS e Kayunga. Naye bigambibwa nti kuliko abavubuka abamu abanuupu abamutuukirira nga bagamba nti ne bamuwa amagezi agende yeekweke oluvanyuma yeekwase security agencies nti ze zimubuzizaawo. Naye wabula waliwo omwami ategerekesenga Faizo Senteza ono memba mu NUP eyamusendasenda agezeeko okufuna obujjanjabi ku accident gye yali afunye. Era mu kumusendasenda okwo nga waliwo akakwakulizo nga kayita mu Honorable Mukasa Alozios nga yagenda okumuwa obujjanjabi. Omwami ono Lukwago akakwakulizo kano ye n'akagaana teyakakkiriza. So n'olwekyo Kayunga Police Station saawa zino emulina era nga tutandise okola okunoonyereza kwaffe ku statements zatuwadde. Asaawa zino tulikola okunoonyereza kwaffe ku mwami ono okusinziira ku statements zatuwadde era nga mbakakasa nti tumwine wano ku poliisi. Statements zaali tuwazigira ntuyambako okukola okunoonyereza. Atuuke ne mu Parliament awo obujjulizi obw'enkukunala kubanga wabaddewo okwekandaga kumaze ebbanga okwa ludda oluvuganya gavumenti oluwabula gavumenti nga lugamba nti bo bamale kuleeta bantu abo oba boogerebwe gye bali kati batandise okuvaayo mpola mbala. Tukakasa okuvaayo kw'oyo n'abalala bajja kuvaayo mpola bajja kujja bawo obujulizi. Omanyi obulimba ne bwe bukeera butya ne bwe bulinnya lifuti era amazima gakola ki nga busookayo. Oluvannyuma lw'okuvaayo kw'ono n'abalala ababadde tebamanyi nti bali ku lisiti eyo, lisiti eyo oluvannyuma lw'okulufulumya olukalala bajja kuvaayo mpola mpola beeyogereko nti abaayo ffe tutubuzibwangawo oba tuli eno twekolera mirimu gyaffe oba tuli mu nsi gundi gye tuwangaalira. Obukuumi bw'ono mwami Mugerwa mwami Lukwago Martin obukuumi buteekwa omuweebwa, of course buteekwa omuweebwa mu mbeera zonna era we twogerera kaakati nkakasa tojja musanga wano mu Kayunga. Ajja kubaako awalala gyakuumirwa okutuusa lw'anaabeera mu maaso ga sipiika okuwa obujulizi obw'enkukunala nti nze bannaye ndi wano, nze Martin Lukwago ayogerwako ku namba 13.